Wow, chak. Kakaino mukashya kano. Ne bajja bagamba wa DC Pictures. Bakutusyako sinema gye twolekedde. Eruda nga bagamba yakayise Iron Well. Tugenda kinyonyoka. Tutandikidde Maserengeta ga Dakota 1917 gwe gwali omwaka. Kakaino mukashya kano. Tutandikidde Ruda. Waliwo maguja zino ze bayita zi Snow Dogs. Waliko kabaka yazirika emabega. Nezikwate kubo nezisembera. Nga bagamba Mackenzie Aston yagenda okulembera abazannya akawungeezi k'olwaliro. Ne bajja bagamba kabaka Kevin Spacey akabuzemu. Nga bagamba David Ogden Stiers naye agenda kubeera mu sinema. Rodi yuyo wabula zimutwala emisinde okukamala. Njagala olabe. Nga bagamba Augusta Schoenberg naye agenda kubeera mu sinema. Kabaka kyava ayitawo. Njagala olabe. Wabula maguja zimutwala. Ebiseera ebisinga mu mbeera bwe tusinga beze baba tebalina ntambula ndala okujjako efalaasi. Pozi kugaseko ne zino zimaguja Snow Dogs. Nga bagamba Johnny Terry, Penelope Industry bonna bagenda kubeera mu sinema. Kirina agenda okuza amaaso kyava alengera train. Bikyandibadde ng'eggaali y'omukka. Yasooka n'asaba zongeremuko ne basooka baatika. Wabula kati yatika ne train alina ezimaguja. Njagala olabe. Nga bagamba Paddy Madden yaliko suubiza alina wa sinema. Kuno kwonna kwanjula. Kabaka n'alyoka ayitawo. Baabo. Ne bajja bagamba Andrew Dreyfus. Wabula Stephen Stoller yali production designer wa sinema. Ne bagamba William Wedges yali director of photography. Mukasya kano yajja James ne George bali bakapale producer ba sinema. Kakaino omugoba kyava soka muwevingira oba musimba kajambo. Wayo obudde. Hati mudduke. Kakina atambuza babankaluwa. Nga twaje kayina okubeera. Come on, we gotta beat this train. Hati mwangu tunogesa ko soka yo train yen. Kwegaba bulijjo yeringa enkolayi. Yakwate kubona asembera. Baba. Nga bagamba Chase Heidi yali director w'okutiko. Olubaba wedde otulekede cinema oba twatulekede Chartres show lwaliro. Mukasi akatwadde bali. Waliwo emmotoka yali esibe y'amagye. Muto yuna agukiddemu erudda. Katonda watu. Yazeekanga. N'esooka zimukuba ekkigo. Zeekaaze emmotoka. Obali okubikwe okujja badduukirire. Katonda we. Incredibly foolish. You could have been killed. Ati chichokoze chiba kya busiru katottiwe. Times you're an army truck in the middle of Agamba goloze mirundi emeka gye nkutte kubogeshako kubanga nzija. truck in the Nempete ensonda eyo. Sikanyo mmotoka y'amagye. Run in there. So how old are you, pal? Kati olina emyaka emeka? Think you'll be ready? N'atera okwezi 17. I'm ready now. Ozo oli mwetegefu okugenda mu lutalo? Kuno oli mwetegefu okugenda mu lutalo. Wabula olutalo tugakulwana nani? Ono yaseka busese. Stay alive, buddy. Your country might need you. Olina osika ng'okyali mu tomanya gye bujja amaaso ensi yeeyinza okwetaaga. Kalina omusaatu yakwata ekkubo n'ajja. I ain't coming. Waliwo wano kase yake. Land it. You gotta come. Ate olina okukwata ekkubo gye. You know my father. Ate omanye ebintu bya kitange. Ward, you can do something besides work for your... Naye mbutuufu waliwo ekintu ky'olikola waadi Will. ng'ovudde mu kukolera kitaawo. Doesn't mean it's gonna happen. I know, but you can try. Yamugamba nti wulira ebiseera bisinga bw'oba oyagala ekintu kituuke tekitegeeza mu kiba kigenda tuukirira. Gwe waadi kwata ekkubo dde ku ddaka. Hi, Mr. Stoneman, and you are once again late. Ati munaye train yazze edda nateera okomyewo kikerezi. Oboze kikerezi. Afunyemu obuzibu erudda. What do you say, right? Gwe ng'oli musunguwavu kiki? Anti kiriko ono button. Next time he opens his mouth, I swear. Wabula kaddamu okwasa mu mulimu ngenda musekula amannya. Got the Burtons in this world, son. Anti yamugamba olina ogezaako okwesonyiwa oba buttons mu nsi eno. Besides, Ng'ovudde ne ku ekyo. too damn many of them anyway. Ate nga bangi sigamba nti oba batono. Give me his own words. You think? Not a doubt in my mind. Lunaku lumu oli mulisa ebigambo bye. Kono bw'olowooza gwe tofaayo. Help him sort the mail. Sooka ojja onnyambe ngezeeko soosootola amabaluwa. Baakwata ekkubo tebajja erudda. Milks and Sorens, Bagateeba mu nnamba son. mwe galina okubeera. Persons, man. Kyava asooka ajjayo erudda. That's it for. Gerokuza amaaso n'abako kyalengera yakikuba kooti. It's just a letter. Olina ky'ofunye kono bankaluwa kye kyokka.
muzeeyi yatunula yakwateko afuluma eweeru. Kegeno muzeeyi yalengera kyava akwateko n'asooka gye bali ku dinisa yekkaanyi. Oli mutabani we wayita akasiira yakwateko bajyamusiikanira ddala. Mbuzi ki kyazudde mu bakaluwa gy'afunye. Yatuuka wali mutabani we. Anti baliwo evudde ku college etiye. Did you get in? Bakuyise oba anti ye. Muzeeyi yawulira essanyu kyava asooka yeetika mutabani we. Mu butuufu okwenyumiza mu yamugamba kimu sigenda. What are you talking about? Kiki otegeeza naawe? How bad you and Mom want this for me, but Agamba nkimanyi gwe ne maama mukinjagaliza. this is here. Wabula ekifo kyenjagala ekyaffe kiri wano. Place is where your dreams are. Yamugamba ekifo kyo kibeera ebirooto byo gye bibeera. Dad, what about the money? Kirate ssente. Honey, look. Gwe bya ssente biveeko. There, that's a promise. Nja kufuna ssente zigenda okutwala mu college nsuubiza. Let's go tell your mom. Gyatugezeko gamba nnyoko. Kyava mwetika basobole okudda eka. Gagayina omuto bamuyise mu college. Wabula abadde yeerayikidde ku ssente zigenda osasulwa. Kitwanise tuition fee. Kitaawe amugambye ebya ssente gwe tofaayo. Ezo ssente zo nja funa. Bakwate kuba okudda eka. Easy now. Easy. Nagambye okusisya ku mbeera y'obudde. Entambula ennyangu eryo Snow Dogs. Training ogasseko n'efalaasi. Motoka ziba tezikyatambula. Good. How you doing? Anti oli otya? Oh, thank you. Kageno muzeeyi alina amaguja gy'asinga okwaga kwezi zimutambuza. Kayitibwa kagashi wabula kamanyiye yeka. Gwe kawa respecting abasigali tekaga kumanya. Back. He knows one master. Anti amanyi omuntu omu yeka. Other than he'll like it. Amanyi kitaawe wabula gwe tasobola kutegeera. Kweka amanyi kitaawe wa road wabula tasobola kutegeera road. Muzeeyi yakwata ebyo kyava akwate kubadde erudda. Ono yasigaaneka n'akka kayitibwa kakari. Woma tewali tabu. St. Paul. Kayina obudde bwaziba. Listen, Mukasi ako muzeeyi J.W. Hart pronounces the longest waliwo flyer gye yafuna yali egenda maaso n'okwogera ku race. and the first. Race yazi Snow Dogs. Ninga bagamba zigenda simbuka mu kafo akayitibwa Winnipeg To St. nga zoolekera paka Maserengeta eno mu St. Paul. Dollars for 5. Ninga bagamba nti awangula afuna omutwalo gumu ogwa $. Of course not. I did. Ze ssente zafuna. You never liquor. Why do you say that? He's too old. He smokes too much. No. Waliwo olwodi namukadde ayitibwa Ned. Yabagamba ono takyasobola bikolwa lwasooka kati akaddiye. Here. Okay. Dad, Taata. it's the way I feel too. Yamugamba nti bw'oba ogambye gwe tosobola genda nga kino kyekifo ky'ofaako nange bwetyo bwepulya saagala genda ku byakusoma. Feel bad. I mean, you really want it. Yamugamba nti bw'obeerawo ng'owulira bubi Find it. nti ekintu okyetaaga bubi nnyo otobanga ogezako kifuna. Everybody's probably thinking I'm just a big talker anyway. You know, wouldn't last 10 minutes away from the farm. Abasinga balowooza kwegamba njasaba bwasami sisobola kuwangala dakiika 10 kuva ku faamu anti ffe ate tubali tusubira ku faamu tesobola kuwangala nga toliiwo. Osyegera Fear stand in the way of your dreams, son. yamugamba tokkirizanga okutya okwesimba amasekati g'ebirooto by'omutabani. Enkeera waliwo bakwate kuba okujogezako okufuna emiti. Muzeeyi yali akola omulimu gw'obubazi gwe gwalinga omulimu ogwokubiri gwe yakolanga ewaka. Yajjanga erudda mu masekati g'ekibira n'afunayo emiti egy'enjawulo. Laba nagambye tuli kwanjula kwako. Basooka ne batula ebbali ne mutabani we nga bamaze okupoyesa ne bakwata emiti ne bagiteeka ku bigaali byabwe. Embwa bwesio ne zitandika okugezaako basika. Bajja basembera mpola mpola. Bwe batyo ne bajja baabano. Wabula erudda waliwo engeri y'omugga. Balina kuyisaawo bwegendereza. Jula zo ziba zigoba kkubo. Kalino kakasamba okontrolinga akantu k'otambulira emabega. Kyandibadde ng'ekigaali. Muto yuno ajja. Muzeeyi zamusika.
kakana ise wagudde bali mazzi wabula amazzi ago gaba gannyogoka ekiteekanikiko okamala kyokka ekigaali kimutulidde ate ekigaali lya kiriko emiti ate emiti gizitowa okamala kakene embwa bazisika musatu akanda kulwana omutwe yajja asobole okugezako taasa kitaawe kwe kusika ne basooka basimba yamugamba kwate kuwodde mabega kubanga kigenda basikana mu mugwe mazzi muzeeyi yavaayo yakuba musatu bambi kubanga akiraba balwana wabula bagenda siraana bonna yasala mbwa zasigaye zisika busisi yasize wasigala emabega kyokka amazzi ga mugga era bwe gatyo gamutwala ne gamukulukusa yonna gye gamukomya mukama y'amanyi musatu yakwate kubona jje erudda akawungeezi wabula bye bibatuse ku kitaawe muzeeyi teyasobodde simatuka era ekirawo essaawa nga 8 balina okwati kubogezaako zikamayitiye sinakyo okusiibula omwoyo gwe baamaliriza ne bakwate ku baddeeka lengera lwoli abatayitibwa Stoneman kakalino mu kiro yakwate kubona ajja nga asembera ye muto ayitibwa William yagulawo ebbali kakiri ojjukira gaasi yali emanyi muzeeyi era nga bantu b'ekika muzeeyi eka ye muntu we baali bakolagana n'embwa eneyitibwa gaasi lwodi yatuuka ebbali agamba munaye atuleseewo gaasi era atuleseewo ffe embiriri gaasi atula butunuzi yakwate kuba asembere kwegamba basobole okukwatira wamu ennaku kate bulumi yoye temumufaako era temumanyi kiri awo wabula efa ku lodi omu yekka lwaki okutte kubona ogezaako musikayo gweza kutya obadde kinaawe namukadde yamukwata kyava asooka ayogera ekiruga n'etuula erudda ng'amugamba si nsobi yambwa ate sigamba nti oba naawe ensobi yo kyolina okumanya nti omugga gwayise erinnya lye kyolina okumanya nti omugga gwayise erinnya lye musatu akaba kimuze yagenze kyava asooka akagumya baabo yakwate kubona ajja atula erudda kyava agenda maaso n'okufuuwa akawa I've contacted most of the customers. ate ngezezaako kontakitinga abasinga ku bakasitomazi Listen, I'll help you work out a plan, but nja kuyamba ogenda maaso n'okubaako kyobala you're going to have to think about the farm. wabula olina okulowooza ku kya faamu kagende waako ensimbi zatandika obaggwako waliwo kannakyala kakwate kuba ofuluma ebweru lwodi kamumanyi tera okujjanga wadde nekitaawe What you whistling? anti kakiko ogenda maaso n'ofuuyira mu luwa I wasn't whistling anything. mbadde sirina luyimba lwenfuuwa English tune. anti munaye eyo yali tuni ya kitaawo Except you can't do it like he did. lwakuba zisobola gezaako olufuuwa nga ye bwe yateranga olufuuwa oluyimba mu luwa kikava kajja katuule waali I'm sorry, Will. anti munaye kitalo nnyo bweru ekya kitaawo ekyatuuseewo era nga kyannaku okamala bigambo byekamugamba bakwate kubo ne badde erudda I've watched him, Mom. anti nali mulabye ng'akola emirimu maama nali ndabye taata ng'akola emirimu era nga nsobola obikwasaganya It's furniture, Mom. ndaba bintu bya fanica And chairs. ntebe meeza n'entebe za mu nnyumba That anti munaye si kyekyokka father's touch. mwalimu enkola ya kitaawo Does everything. He knows Dad's work. anti at least Ned anannyamba kubanga ebyakitaffe byonna yali abimanyi bye byakitange Sell the dogs. agamba ngenda tunda embwa Pay off most of our debts. sobola okugezaako okufuna sente esasule ku mabanja Do that, Mom. tosobola kikola maama For Gus alone. Gus? ngenda sente zefuna mu gaasi Son. yali mwayi kono naawe wali mutabani we
Because it was important to you. Nyina ofuna sente Anymore. ezinaakusasulira okwati kubogenda mu college kuba kyali kyamakulu gy'oli. Yamugamba kimu si kyamakulu kati. Era ngamba n'ogamba kale singa si kyekyali ensonga mu maka muno ekyanza okwati kubogenda osomera mu college. Yavaawo musunguwavu. Tetwakwati kuba okudde ebbali. Ono ye kabaka ayitibwa Ned. Omutwe yakwate kuba n'ayita wagenda agezeeko okuwummula. Wala mu butuufu n'otwo nnyini tetujja. Kyava asooka akyuka. Ati Katonda wattu. Ebweru omuzira gukunta empewo ekunta okukamala. Awulira gaasi ewoggana. Embwa ebogola. Kuba kati kitu tebbanga tekyalaba ku mukama waayo. Muntu omu yekka mu family gwe yali esinga ogezaako okwagala. Ye Rodi yali ayitibwa Stoneman. Obudde bwakyenkeera. Kuba Mungu yamala n'abuggyako eddiba. Rodi akwase kuba okudda engulu. Gero kuza amaaso kyava yekkaanya. Eruda ssebo wali wayitamu ekitangaala. Musana gwali gutandise okwaka. Gero kuza amaaso okwekkaanya. Kyava alengera flyer kitawe gyali ekutte. Eyogera ku race eya miles 5. Era nga basimbuka kuva mu Winnipeg, Canada ne boolekera ku St. Paul. Wabula bavuga mailo 5 nga bavuga mbwa zino zisino dogs. Ninga bagamba wangula omutwalo gwa $. Ebiseera ebyo sente zaali nnyingi. Mutwalo gwa $. Yabakirawo empale. Kyava asooka ayiwako. Najja yeetula agenda sika ne maama we. Yajja adduka. Yesawe yali anga alowooza nti obosanga ayinza okugendamu. Nene ndi namugamba nti kati okaddiye. Weonywa n'essigala kiyinza okufunisa obuzibu. What? Winnipeg to St. Paul, 500. Agamba nti wano osobola okugezaako okubanga. Entering the race, there's a difference. Yeah, but Taata yali ayogera kugenda maaso n'okuyingira mu race. 10,000. Eya mawuzi 5 nga bagamba nti asobola okugezaako okwangula omutwalo gwa $. the race, Efubutuka okuva mu Winnipeg, Canada paka ku St. Paul. you won, and neither can you. But I Yamugamba kisawo ye tasobola kugezaako okuwangula. Kubanga abasajja abasinga ababeera mu race zino baali bato okusinga ku kitaawe. Who said? Yamugamba tosobola kuwangula ojja kulemererwa. And you see, Ned, tell her I. waliwo ndabye nga nvuga embwa zino. Even he couldn't run this race. You heard him say it. Kyantwalira ebbanga gwanvu ogenda maaso n'okutendeka kitaawo. Since Kyatuuse ekiseera naye kennyini n'agamba tasobola kuwangula mpaka zino. dreams, we're barely making enough to survive with no hope for anything better. I couldn't dream anymore about school. Yasooka n'abannyonnyola I felt life nga bagamba mu biseera biri ebikadde. Kibadde kituuse ekiranga tebakyalina kye bakkiririzaamu. didn't get me ready. Not in a month. Osobola okuntegeka kono wasigaddeyo omwezi. Kiyinza okubeera ekizibu. Maama sooka ojje. Mom, Maama, I want to feel alive. njagala okuwulira nti ndi mulamu. Alive. Njagala okuwulira mu kitange mulamu. Wano mu mutima I don't. wabula simuwulira. I don't. Simuwulira go ge mazima. Oba osanga bwe nakola ekintu nga kino nja kuwulira kitange. It's for me. Now let me do it for him. Kino oba osanga yabadde ajja kikola kulwanga afune sente zinasasulira mu college. Kiringina kusaba at least kankikole ku lulwe. Tusobole sigaza faamu. Kubanga sente ze batuwa nnyingi omutwalo gwa $. Nsobola osasula ebimabanja ga faamu. Mpozi nenfunako ezitwala mu college. Mama yasooka n'asirikirira. Kizino mukazi watu masekati g'ekiro akawungeezi yakwati kuba n'afuluma mu nnyumba ennene kwe kujja ng'asembera. Baabo. Yajja agezeko sikana Ned. Jwe Ned yatendeka taata w'omuto. Mu biseera biri ebikadde. Just tell me one. Njagala ombuli ekintu kimu kyokka Ned. Is it possible? Kisoboka. Waliwo obusobozi mutabani wange okuwangula. Let's go, Will. Gwe sebo situka Will. Situka. Va muzanyo yitawo. Kiriru ntwala wa. What do you do? Gasya fulume bwe jangu. Ned. Yakwate kubona mukanyuka mu muzira. Ebweru omuzira gukuta. Training begins now. Anti training etandise kati lwaliro. And it's cold. Ned jukanyuze bwe waliwo obunyogovu bungi gasya. Lwaki twogigulira? Mama. Mama. Bana yepuli afo obunyogovu. Obunyogovu bunzita. Ned amugambye ndika training etandise. Kuba kino guwa kyesabidde. Yakwate kuba kyava Geruda. Abuli afo obunyogovu. Fellas,
banayi basi ya munasonyiwa naye kiri bubi. The first few days you sleep 5 hours. Yagamba nti ennaku ezisooka mwebaka essaawa 5, ennaku eziddako ne weebaka 4, 3, 2. Last day you Olunaku olusembayo oba tolina nakwebaka, run. olina sigala ng'odduka buddusi paka olugendo gye lukoma. Be strong. Olina okubeera ow'amaanyi, Stamina. olina okuba ne sitamina, Balance. olina okuba ne kabalansi, Ones will finish. You have to run longer and sleep less. olina okwata ekkuba okudduka. Yeah. Abalala gye beebakira gwe towumula osigala ovuga buvuzi, Enemies who want to hurt you. weebaka katono ate ovuga ekibangirizi ekiwanvu. The dogs. Tolina kwesiga muntu yenna, abantu bayinza okwefula emikwano gy'okupe balabe bo. Olina kwesiga mbwazo kubanga zoba wajja nazo baawo. Katonda wange, You have one chance. You must olina omukisa gumugoka, run with the moon. olina kuddukira ku mwezi. Let's go hard with the cold. Put Gwegenda maaso otomere n'obunnyogovu. day when all will run at night. You alone. Abasinga kijja tuuka ekira nga baagala okudduka ekiro, wabula nga kiwawo obuzibu, wabula gojja kuba wamanyira embeera. If you are ill, this Bw'onoobanga omulwadde, strength. ngenda kusaba onywenga kano. You are hurt, Bw'onooba olumiziddwa, this ojja kweteekangako kano. will heal you. Kajja kuwonya mu sekende busekende. Lodi yasobola ogezaako omutendeka n'omuyisa mu basics, kuba yali asigazaayo omwezi gumu gwokka empaka ziryoke zitandike. Yakwata ekkubo n'ayitawo. Kati n'obudde bwatuuka, kyava asooka ajja ne Maguja. Bamuyisawo ng'ogasseko n'ekigaali kumuleeta paka erudda munda. Ono yasooka n'amutunulira mwami Baton, yewunya kikyaliko kuteeka ebbali ekintu kye kigaali. Yadda yajja agezeeko sibula maama. $10,000, Will. Maama yamugamba omutwalo gumu Will. You don't have to die for it. Toteekeddwa fiiririra mutwalo gumu, kuno nja fanwana. We're not gonna lose it. Tetugenda kufiirwa. Just come back alive. Ekikulu kya byonna mutabani komawo ng'oli mulamu. Maama yatuuse nga talina wayinza gezaako gandira mutabani we, kubanga olwedde obwongo ng'okasyeko n'omutima bwali bufokasize ku kino. Yasalawo amuwa omukisa, wabula amugambye omutwalo gwa $1 tegukussa. Kikulu kya byonna gwe kudda ng'oli mulamu. Wadi yajja seyaawe. It's supposed to be for me. Kano kabadde kateekeddwa kubeera kange, wabula oli asazeewo akakuwegaako omukisa. I think you're both crazy. Naye nze ndowooza mwe emirimu muli balalu. Amuwadde seppeewo. Will, Weeru best friend. tuli baseya. No matter what crazy things you do, Ebiseera ebisinga mbasimanyi lwaki okola ebintu ebyekiralu, win. wabula kankusabira ekimu kyokka owangule. Get all your money on that. Yamugamba ngenda kuwangula gwe sente zosibira kuze. Tuba kubula kosibira kuze gyekka gwe bosibira kungenda kuwangula. Twadde erudda. What's this? Kino ki? Kalijuya yalina obuzibu nga tasobola gezaako fuuwa luwa lwa kitaawe. Katono yamukoledde eringa firimbi naye ng'esobola ofuuwa olwa lwa kitaawe. Out there. You think I can do this? Matters most what you think. Oza asobola okikola kono gwe kikyolowooza. Kati nze ndowooza asobola okuwangula. Yamusiba busimika fumito. Be brave. Anti genda okola ekiweetaaga okukola. Yes, he lives. Ekikulu kya byonna gobeera muvumu. Trust the dogs. Weesiga embwazo, Trust yourself. weesige gwe kikyoli. Anti nja kikola mukama wange. It's the thing you fear. Let the Creator guide you. Yamugamba nti bw'otuuka mu kiseera ng'olina ky'otidde, leka omutonzi akulembere. Ned, Yamuyita Nedi. take care of my mom. Ngenda kusaba olabirira emmange
kosi wali tabu ekyamama njamulabirira. Sleepless? Yamugamba sleepless. Kwegamba webaka ekitono wabula vuga kiwanvu. Gwabala gye beebakira masekati g'ekiro gwe vuga buvuzi. Manyire empewo vugira ku mwezi. Kijja tuuka ekisera nga basigaddeyo olunaku lumu abasigadde kibawa obuzibu ovuga wabula gwe kijja kuba kikwanguyira. Bwatu n'alyoka akwata train ayolekere mu Canada kubanga empaka zigenda simbula kuveyo mu Canada. Mama yakwata kubo n'atulya katabanike mazima kagenda kuweza myaka 17 kyekisinga omukwase nakana kakyali kato kamala. Bali abasajja babira mu race zino nga bamanyira embeera baabo. Geze ne maguja zonna zasubira esobola ogezako muyamba ng'ogasseko ne gaasi newankubadde gaasi ye tebakwatagana. Gaasi yali amanyi kitaawe kye kyokka wabula naye abadde alina omutwa kubanga kabwaka amaanyi ate nga tekazanya baabo. Ali mu gaali ya muka yakwate kubasooka zeewo ogujji. Bwe bato kyayi kabasaze kati bayingidde Canada. Bagenda simbula kuva ku kitundu ekiyitibwa Winnipeg then bolekere ku St. Paul. Waliwo mauzi 5 mpozi ngugasyeko nezigwamu. Awangula lesero bamwa omutwalo gumu ogwa $. Nga bwe nagambye ezo zalinga sente nnyini mu biseera ebyo. Bakwate kubera wayizuukuka Winnipeg. otuuse mu kafa kayitibwa Winnipeg. I'll show you where you can put up your dogs. Ngenda kulaga wogenda osibira embwazo. Gero kusa amaso kyava yekanya. Something, ain't it? Ekyo ekintu ndowooza kikaye. You drop your heart. Eyo lokomotivu ya kabaka ayitibwa JW Harper. No steam. Ye musajja eyatadde ssente mu mpaka zino. Kino kye bayita kilokomotivu kwegamba ekiro ky'eggaali y'omukka. Balabani stop musobola okugezaako bitegeera. Yakwate kubo n'asembera. Musajja ayitibwa JW Harper yalina ssente ekuyanja. Yajja erudda. Kyava abaka akafa akamu kayingiramu. Mwalimu abantu bangi ekuyanja. Kyava ajja ng'asembera. Geno kuza amaaso. Sebo wano wali bataddewo kamaguja. Lwaki yabikuba kajaabu? Why? Banene abasinga batudde eri. Muto yakwate kubona asembera ebbali. Abaami n'abakyala. Agenda banju ya rodi ayitibwa Angus McTeague. Kyava asooka asituka. Since the bankers control all okusiya ati babankasi bakontrolinga ebyensimbi ngenda muleka agezeeko okwanjula ttiimu ye omwami ono nze abange nnyina babiri okuva mu Quebec City kulibwa ayitibwa Angus wandibadde oyanjula ttiima yo bwe kiba kisoboka. Hayator Groven waliwo ayitibwa Hayator Groven from far off Iceland ng'ogasseko ne Thoden Rosan kuva mu Iceland and the great Norwegian champion nyina great Norwegian champion Gunnar Tivolt racing independently. Waliwo avuga yali independent From Butte, Montana. unava mu America Race. ayitibwa Joe McPherson. The old Scandinavian champion. Waliwo Scandinavian champion Bog ayitibwa Bog. And now, ladies and gentlemen, abaami n'abakyala of the Great Northern Railroad. nandiyagadde ogezaako banju ly'omusajja akwasaganya ebya Great Northern Railroad ayitibwa JW Harper nga ye musajja atadde sente mbino kabaka ono. The Great Northern Railroad. I'm proud to introduce nze ndi mwasanyufu obanju lyayitibwa Mike Riley.
And the Canadian champion Gabriel and Albert. Gabriel ngo kaseko ne Albert bayitwa Bakari brothers. Okay. Ladies and gentlemen, mami n'abakyala, we are here about a race. Ekitulese wano olwaleero tuli ku race oba empaka z'emisinde ezigenda okubaawo. The race will commence tomorrow noon. Lugenda tandika enkya emisana. Samukago gw'emisana. 122 miles. Bagenda kuba basimbula okuva mu Winnipeg wanene. Bavuga mayiro 522. It will cover the following route. Bagenda kuba bagoberera ekkubo lino. To arrive at Como Park Depot. Batuuke mu kafo akayitibwa Como Park. Mr. Harper. Oba Como Park Depot. Mu St. Paul. So I'm Will Stillman from. Mpitibwa Will Stillman. I'm here to enter the race. Kuva Maserengeta ka Dakota. Ekyandese wano bambi nange nze mu race. Lindako. You say you're registered to race? Ogambye nti weewandisiza mu mpaka nti ye. Stoneman? Yegwe Stoneman wano. Yegwe kanagwe. Send in my entrance form and my $50. Nasindise entrance form yange okaseko $5. Oh, do you? Might I ask? Kubuze. 4. Lwaki? What for? For $10,000? Kati njagala mutwalo nange. Leka tutuddukira ki? Empaka zaki za mutwalo. How much money you got, son? Sente meka? $2. Why? Nyina mu $2 lwaki? Paid the penalty for late registration. Anti ekibonerezo kya late registration osasula $10 kyokka oyina mu 2. I'll give you the $2 I got. Kale kankuwe 2. And the rest I'll. Nja kuwa 8 nga mmaze okuwangula omutwalo gwange. I know what you're doing, Mr. Harper. Manyi kikyogenda maaso n'okola Mr. lwakuba ndi mwana muto ekyo si kyagadde. The Kane Newspaper Syndicate. Ono yagamba the Kane Newspaper Syndicate. Twani yagadde ogezaako sasulira omuto. Sir, Kingsley. Syabo. this young man is not allowed to compete. Ono omwana omuto muganya competinga. Who daily read Kane papers will loudly cry foul. Nze ngamba nti Abamerika abagenda maaso n'osoma amawulire agayitibwa Kane bajja kwogana kimu foul. Home office in Chicago I am. Nze bwe maaso obulogezaako ofuna yafeesi yange mu Chicago. Siina tabu. Ono yamwongerako $8 8. This young man may be fighting Germans in a Ono omwana a lot farther. wuno agenda kuba aweza emyaka 17. You're saying he's not man. Era ng'agamba nti gye bujja amaaso ayinza okuba agenda maaso n'okulwanisa Abajamani mu bikko. Kati ogamba musi musajja kimala kuddusa mbwa. I'll last as long as any man here. Nze nja kuwangaalayo n'abasajja ng'abasiga kati nga ggwe. Tiweefula wakabira nga nja kuwangaala nga ggwe. Or 20. Waliwo abagamba mutajja kuwangaala lunaku. Let him race. Ono yamugamba mukkirize either abantu okwekyanga abasoma empapula z'amawulire. Wabula Kabaka ye kyasaba kiri kimu. Yayagala funa kyakuwanikako kigenda muwesa promotion. Afune entebe y'obwa chief editor mu Chicago. Akolera empapula z'amawulire ziyitibwa the Kane Newspaper Syndicate. Aya. Baga basuleko enguliko. Yamutereko $8. Naweza $10. Asobola okugezaako okwewandiisa. Yeringa late fee. Olwedde abadde awaddeyo $5 ge. Ngugasseko n'empapula ezimukkiriza okuyingira. Aya. Ati omuto muwe kisigala. Wabula ye muto abasa abakulu. Wali myaka 3 okweyongera. Wabula yagera kweza myaka 17. Njagala olabe. Nguliko kyeve kwajja. Not another word of these parasites, kid. You're Kane property now. Wamakati oli property ya Kane. Now, kids, just a figure of speech. Mbadde njogera bwogezi totya. Me before them. Harry Kingsley. Kyegamba kiri kimu kyokka osooka kwogera nange nga tonaba kwogera nabo. Mpitibwa Harry Kingsley. Devil, kid? Mutuufu wani yagadde ogezaako okwasaganya ne devil oyo mutabani. Of course you're not. Boy's got integrity. Yeah, but Omwana alina integrity. I'm right, Harry? That's cute. Yakwata ekubo n'amwetika amugyewo. Kyava amuleeta ebbali kabaala. Can't trust a man that doesn't drink. Anti tunywemu sobola kwesiga musaa atanywa. Ever made. Yanywamu ku lwa investments eya $8 gyali akoze. Can't die me now, kid. Saagala onfeeko kati. Yeah, you never raced before either. Kirabika togendangako mu mpaka. Can I ask you something? Kubuzeeyo ekibuuzo. Why'd you help me? Lwaki onnyamba? Helping you is helping myself. Agamba bwe nkuyamba mba neeyamba. Right about it. Nange nfuna ki kye mba ngenda okuwandiikako. Yasooka n'alobera kakyala akayimba.
See, it's the first time for a lot of things. Kirabika kuno gwe mulundi ogusoose okugezako kubanga wenyigira mu bintu bingi. Butts on your dogs. Wandibadde amaaso go gajjuza kuba gye bujja mu maaso amaaso gagenda kuba gatulidde butoffaali bwa mbwa. N'alyoka ajjukira Maguja ze. Bano abasinga batandise dde okulabirira ezaabwe. Musaadula ye kwe kujja. Lodi ayitibwa Harry Kings amugambye nti gye nkoma okuyamba nange mba neeyamba kuba mba nfuna ekyokuwandiikako. Kino kirodi kiyali ofunye ekyajja kiina Maguja kyasamba gaasi gutuddamu ku kyambwa yange naawe anti gisirise ekikyo kye kitandisa olutalo. Okay. You think you're gonna last as long as me, eh? Kali kolowooza ogenda kuwangana mu mpaka zino nga nze gwe ssebo boyika. You ever had frostbite? Wali owulidde ku kye bayita frostbite? You run this race. Yeah, the mercury dropped to 30 below. Mercury sebekkirira paka wansi ku 30 below. Sometime. Biseera bisinga esukka nawo. Fingers and toes. Engalo zo n'obugere Look like this. buba bwekolodde bwe buti nga tebukyefunya. This race, boy. Kituufu. This is the meanest stretch of land that God ever put together. Kino kye kitwe kyassi okubeera ekyettabbo ku nsi Katonda kye yali ataddewo. When you get the frostbite, bw'onooba ofunye kye bayita frostbite, I cut off anything you. nze nsobola okusalako ekiri kyonna ekinaaba kiremedde. Don't give me an excuse, Borg. Trompa kyakwekwasa Bog. On the brain, don't you? Nja kusse ono ye kabaka ayitibwa McPherson mu America. I said, don't let me catch you irritating Nkugambye again. Now get. tondeetera okusse kulanga omanyira omuntu afa ku ttaka ewaffe tandika. Boy, remember to call me if you need it. Wama bw'oba weetaaga okusala okuva ku kigaali kyoze tewali tabba okubirako obukobizi. Wendi musaatu kyava kakana. Away from me. Wama mwesonyiwe. That little timber wolf not too far down the family tree. You are. Mugaali kimu amwesonyiwe. Yeah, we're okay. Muli okay? Buteevu tuli okay ne ttiimu yange. Aya. Kirisebo kibadde kimumanyira. I require a gentleman's promise from each of you. You will not try Kazwakwate kuba esudde ebbali. world class, although at the end of the journey. Abagagase bo baba bagenda kutambulira mu train. Thank you, Abdul. Bali mu kuwaya. To you if we have anything left over. But in the meantime, I think you'll find this cognac more than satisfactory. Elevated only by the taste of my imported Havana cigars. Kuliko lyayitibwa Angus McTeague. JW, reporter or not? Well, I was not about to let Kingsley ruin the reputation of the race. Ono yamugamba mbu ekintu kye wakoze eky'obugwagwa kukkiriza mwana oyo mu race oba mu mpaka. Wandibadde omugobamu newankubadde kale yabaddeko kannamawulire. Yona agamba badde sigenda kuleka Sebo Kingsley kuona na repetition gye tujimbe kumabanga. I'll bet $500 he does. You two have already bet over. Abayi mwasibye dda olukumi kale musiba ndala. 500, are you, Angus? Ono amugamba ngenda kusiba ebitano oyo mwana agenda simatuka olunaku. Angus yagamba tasimatuka lunaku. Yes. Ogamba agenda tuuka ku kiyitibwa hatiru nti ye aya tusibe bitano ebya dola. Okay. Couldn't have dreamed of this. Can't wait to tell Ward. Tell you something though, Gus. Obulira ekintu ekimu Gus. It's right. Gus omanyi. Gotta stay away from those racers. Lwaki kyatugamba ekisufu twandibadde tugezaako okwesonga abalwesaazi. Hey, how about acting like I'm the boss tomorrow, huh? Lwaki enkya teweefula kooti ze boss? People. Sandyagadde oswaze mu bantu owulidde. Gus yetanyega. Fokasize kimu kulinda mulimu gwe. Lwaki kyava akwate kubo n'asooka asobolere ludda. Yakwate kubo n'afuwa kano ke bamukoledde. Gus bw'akawulira aba awulira ng'oluwa lwa muzeeyi. Namukadde. Kakayina enkeera. Bantu abasinga bonna baali baweddeyo. Bantu bonna baweddeyo olwali lwe bagenda osimbula.
abagaga sebo bo bayimiridde wali eri. Noticed your article, Harry. Nalabye ka article ko Harry. Page 14. Kali ku page 14. Kali. Send you brave men off in competition. Tugenda sindika abasajja mu abavu mu competition zino ezitegekeddwa. Good luck and Godspeed. Babagaliza emikisa emisufu. Are you ready? Era ne Katonda abakwatireko. Muli beetegefu. Mutose bakutebedde wera ya Amerika. Bwe bato ne basekula. Ne basimula yandibadde ng'asooka. Sula oyo wange. Abagaga balinga basatu abataddemu ssente. Oyo naawe teesonda. Ne basimbula owokubiri. N'owokubiri n'atandika. Bwe batyo ne bagenda ne basimbula n'owokuna. Kasyako n'omuto ne bamusimbula. Waliwo seba asibye bitano mu tagenda simatuka lunaku lusooka mu race. Kikiri kirwadde ekiyitibwa ki Angus McTigg. Kisibye bitano kigamba tajja simatuka lunaku lusooka. Aya. Kugazinga motoka za mpaka. Bwesio ne kigenda. Kakayina omutale eta misinde. Gasi yakulembeddemu. Unake okuza amaaso ng'omutale eta. Abasinga bo tebaaka. Wabula omutale atwala kasya. Balo beewuunya. Nako olusooka tekyetaaga kwaka nnyo. Wabula ye agenda. Tandisa oba kuba gasi omukuomu. Kyo kigera okuza amaaso kwe kulengera. Yabatemye gasi tomubuulira. Wama muduke. Makufiaso kyava za amasi mabega. Ng'omutale tekyasa. Hey, you'll be burying them dogs in Canadian ground. Uwayi wandi batuuke napula ne maguja ezo. St. Paul, Minnesota. Bamubuuza olaga wakunu ngenda mu St. Paul, Minnesota. Mumulayika mugenda kikenje ngenda njagala kutuuka. We're coming up on the racers, sir. Banaye ba racers kyabika tulina bwe tubalabirako. Soko kwate bitangawaza. Man's faring. Oh, he's probably dropped it the race already. Oyo gwakana kayika kavudde dda mu race. $1,000 out now because there's my Nkwongerako 10,000 kubanze ndaba bange be bakulembedde. 2 and babiri basatu. Okyasinika amanyi. 10 and 11, Angus. Look up there. Kibira maaso olabe abange sebo be baliyo. Where are Remy and Devereaux? Bana Remy ne Devereaux bali luddawa. Kano kasejja katuka de Fontaine tekalaba baako. Okimanyi nti omuto yakulembedde. Omuto sebo yakulembedde. Omuto yakulembedde. Like if it's 20 million Americans he can, I may be back in the good graces of my editor. Well, Heartbreak Hill's coming up. If he can make it through that, Devil's Run, he might get that desk after all. Bana omuto sebo yakulembedde. Wama gasi yangu abana basatu bawe ekyokwogerako. Babika batunyoma n'otunyoma tebatutegeera. Abakamera sewe bali bagenda maaso n'obikwata. Mutwe yuno yabakulembedde. Waliwo akayitibwa ka Devil Slide. Wabula ageotuka wano sebo nga gasi akubyeko. Balijoyira bemba kulede bali bazivuzevuzeeko. Bife bisinga byonna babimanyi. Musatu ageotuka wano. Kano kote yakategedde bukagera kuba mu bino. Why? Kati wano sebo boyina zisika busisi. Oyina zisika ngo gaseko n'ekigali kyako. Najjanga asembera asomba kimu ku kimu. By the time agenda okubanga amaliriza akakasozi tanaba nakamalako. Wabula awulira atulise. Yabitaddemu omuliro agenda okuwulira nga bayaye bazze.
beyabadde akulembedde bano sebo bayina engeri gye bakibaja sitole kigwe tonabatuukayo basegedde sebo kagasi kalina we kajja okubira bo bayina gye bayise mpolampola badai. Hey, you got the good trail, boy. Katonda watu. Sebo ye yayise walala bo bayise walala okumpimpi. Yageze kuyita ne wali ensozi. On, Adrian. Okay. Awo sifuddeyo. Okay. Kyava soka zawo kisepeo. Tugende. Kale tugende. Bwe batu ne basimbula. Katino balina we batusire basoka basibako. Musawo naye kyava soka kakana. Yeah, that's for about the back, eh? Waliyo kino kyasoseeyo dda. This as far as you go, kid. Wano wookoma mutabani. Leave him alone, boy. Lwaki ova ku mwana yekka naawe. $25 to the man. Nyina basiba $25 omusajja asooka ku botomu ya kino. What? Are you scared, right? Kiki otidde Riley. Maybe you should slide down. Oba osanga sliding down ng'oyo omutali mabegawo. Here's the get, make it good. Yeah? $100. Kale ngenda bawa $10. $100. $10 asookayo. Yeah? Nekiseka kikuba omulanga. Wano waliwo engeri y'oluwonko. Kati balina okugezaako okuyiya beetoolole. Wabula waliwo oluserengeto. Bw'osiri wala bwoti n'olema okontrolinga ekigaali. Mukana wange osigala mabega kubanga zo magujja zisigala zigenda bugenzi. Baabo. Oyina kuwesa amagezi ensonda oba ekkoona. Ne basooka baleeta kaasa. Mumu yayitawo. Wokuliramu ensobi katono nnyo bweti. Muganda wange. Ono bamuleeta. Kyava agezaako siba. Kuma omuguwa gukutuka. Laba tabu. Yagezaako siba. Ne bimusawuka. Kujjayo eddobo. Yaloba ku muti. Biri byo ne biyitawo paka wansi. Abasajja bajja beetegese. Oyo asigadde mabega. Bano basigadde bagenda. Ono yayitibwa Joe McPherson mu America. Kino kijja kisekula. Gwe kisajja gwokola ki? Kyamusukuma muli. Katakuba omuti. Ne yerigula ekigo. Magujja jo zisigala zigenda. Oyo bawaludde. Musatu asigadde mabega. Zo zisigala zigenda bugenzi. Riley asigaddeko. Kusigaddeko Riley ekigwago gaseko n'omutu n'abasigadde abatonotono. Musatu America yakuba mukogo ku kiti. Oyo asigadde awo. Bagenda. Mutwe yuno owaye ejjo yagezaako siba yamugaabuka nti ndi bulungi tandika jjo andise buli bulungi gwegenda Yesu Kristo gasi yamutwa butwaji gasi banaye gasi naawe. We want to finish this race. We got to make some kind of peace here. Bwe tuba tugenda kumaliza race twandibadde tukola ku ddembe boy. Leka kutwa butwaji bwotyo naawe. Gasi. Yakola mulimu gwe tayaga byakunyumya. Nakayera boy kanuma. Kali mukashaka twatuka kabuga akali awo. Right over there. Wyatt just came. The Icelanders are in Morris. Iceland omu yasigadde. That's 12 miles ahead. Ahead of the Carey brothers. Boy Harper's going to be fuming when he hears that, eh, Kingsley?
Don't look so concerned, Harry. Your boy's out there somewhere. Wamatofayo mutabani walabika alina walisi wala nnyo. News is unemployment. Nze ndaba mawulire galagirawo ntagenda bana kalimu. The Frenchman is out and one. Omufalansa omu ali out n'Omumerika so wo temumanyira bamujerega nno. Me, a man, I really wanted to win this race and keep on going instead of... Naye mbutuufu nze ndaba omusajja yandibadde awangula race eno yandisigadde avuga ye teyandisigadde bali kulya. Oli musikiru gw'osobola okuvuga mu masekati g'ekiro omuzira gugwe empewo efuuwa. Bolozi osobola n'ogezaako freeze nga teginnagwa ku ttaka. Yaani ayinza okuvuga mu masekati g'ekiro. Mulaba ani azze. I think for sure I'll never see you again. Nabadde ndowooza gwe sigakuddamu kulaba. You be careful now. Beera mwegendereza kati. I'm here to protect you no more. Kubanga ogusajja gwo guli cowboy teguliwo ogenda maaso na kutrasa. Je kubulidde mazima. Kati basooka ne bawumula masekati g'ekiro. Wabula Nedi yamugamba bw'oba oyagala okuwangula obulungi empaka zino weebaka kitono wabula ovuga kinene. Gwe gye bakuma okwebaka simanyi balya by'eggulu n'ebisigadde gwe ng'ovuga. Yakwate bali kyava asooka atula ku ssaawa. Kyava asooka azipakinga nga basigadde beebase. Ye yajja avuge. Olage okuza amaaso. Ogenda kusimbula mutabani ku makya gano. Weather's coming. I like to get out in front if I... Ate omuyaga gujja ogw'ettabu nandiyagadde embeere mu maaso gaako ng'obudde bukyali. What's that? Fruitcake. Yambuza ki ekyo ky'olya kuno ndya fruit cake. You're gonna run 40 miles on fruitcake? Ogenda kuvuga miles nga nanga oli ku fruit cake. Well, I wouldn't go around talking about it. People think you're crazy enough as it. Singa ogenda maaso n'okyogerako abantu bajja kulowooza oli mulalu. Not having to build fires or cook. Nze sifaayo ku ki kye boogera. Sina budde bwa kukuma muliro, kufumba, simanyi na kwettika masigiri. Nze ngenda na ka fruit cake. Bw'atyo n'adda ku kigaali. Yeewuunya avugira ku fruit cake. Jeez, this kid's a gift from God. Mbutuufu ono omwana kitono okuva eri Katonda. Ssebo ye yasimbula mu masekati g'ekiro. The Canadian wilderness. At a time when the hearts of this nation cry out for heroes, remember that there's a boy out there. Mu kaseera kano eggwanga lyaffe ery'Abamerika engeri gye ligenda maaso tugambe nti likaabira abagira. With his mother's mulimanye homemade whistle and a nti waliyo omutabani agenda maaso n'okuvuga ng'akozesa obuvumu naye ng'ali ku kimu kyokka fruit cake mpozi ng'ogasseko ne kawiso. Yananise dogezako wandiika gasi tontwala eyo. Balina we baatuka nga kirabika waliwo ennyanja wabula neekwatirwako omuzira. Najjukiramu engeri muzeeyi we gye yafa. Gasi wandibadde okwate kubo. Gasi komawo emabega. Tetuyisa tetuka kuyita ku nnyanja boy. Yakwate kuba at least agezeeko okwetoloola. Wabula nga bali abadde abakubye ka distance. Nilwakubanga musaatu atidde okusala ku nnyanja. Kusako ekyo kyatuke ku muzeeyi we. Page 9. Money and nature unable to dominate. Can you hear me? Boy spirit. Can you hear me? Kali yakwate kuba jagezeko kubira bali abakola yeri. Get a hold of Potter. Send him right away to Njagala ofuniye Potter. Coda. Potter musindike mu South Dakota. Coda. Mu South Dakota. Anything he can on Will Stoneman and njagala agende maaso n'ogezaako kunoonyeza ku kikyasobola okufuna ku Will Stoneman. Find out where it is. Njagala ageze kamere ya Stoneman. Story. Bakyaganyise bo promotinga story bagiteeka ku point 14. Ayagala kwegamba gubeera omutwe omukulu. Ye musaatu yakuteeko okuyita eno. Jwira balibo basobodde okuyita ku mazzi. Ye atidde okuyitayo. Wabula singa yabadde ayise ku mazzi. Yandibadde kati abakubidde ddala ka distance. Naye asaze wagezeeko okwetula. Yalabako ekyo ekyatukawo eri kitaawe. Ayina bwe yatuukira nga takyasobola kutamba wabula okugyako okukakkana. Ne yeebika ki blanket.
wabula omuyaga gw'amaanyi. Yasalawo yebika ekibulanketi kyokka omukira gugwa. Guyinza n'omubikira wano n'afa. Gaasi yaboggola lwoti takyasobola kusituka. Gaasi kyakola kyava asooka asimbula bano. Yasaba bamuvuge nga yeebase. In 30 minutes. 30 minutes, Pembina. Banaye mu dakiika 3 tugenda kuba mu Pembina. What if something happens to him, Harry? Nida mutuufu singa ekintu kituuka ku mwana oyo Harry. You feel somewhat responsible? He's missing. Towulire buvunaanyizibwa. Trying to get him on the front page? This kid will have bigger headlines than the war when I get through with him. All of them. Yabagamba nti ono omwana zingina mutuusa ku lupapula mu maaso. Era agenda kubeera ku front page. Ajja kuba akola amawulire n'okusinga olutalo olugenda okujja. Long enough for me to get that big promotion then. Nze singa mba ngenda maaso n'ogezaako omukozi ofuna promotion gye neetaaga. He'll die a hero. Kati bw'anaafa kuna ajja kufa nga muzira. And I'll write one hell of an obituary. Era nkakasa bw'anaaba afudde obituary ejja kubeera y'amakulu nnyo n'okusinga ebisigadde byonna. Things to write about them, Harry? Naye okakasa ebintu bino osobola obiwandiikako. Anti butereevu nsobola lwaki mba sobola biwandiikako. Bamugambye ddala mu butuufu omwana ono singa afuna obuzibu osobola ogezaako taking a responsibility. Yabagambye mmwe temutya. Twadde bali mu Pembina. Bagenda otuuka wano ssebo okusiyako mu buyaga. Ng'ogasseko n'obunnyogovu. Boyi embwa zibeeranga ka statue. Wayi muyita mumutwaye munda. Omusajja afa. Alinga gwe bali bagalidde mu kafiriji. Wabula bonna bagenda batuuka omu ku omu. Waliwo eyayitawo buyisi group niye yavuga buvuzi. Gwe ssebe yojulako embeera mbi. Ye yavuga buvuzi n'agenda. Kayina ekyewunyisa omuto tebamulabyeko. Musaatu bambi embwa zamuleeta mpola mpola. Juya yali yeebase. Embwa zakwate kuba ne zijja nga zimuvuga paka lwe zaatuuka wano. Kikafu we badde balina okutuukira. Yo olwagwa kuli yaswa obusobozi nga takyalina n'amaanyi gasituka. Owaye gwe twatuuse dda wandibadde osituka. Agenda okuzibula bw'ati amaaso okwekkaanya nga gaasi. Gaasi yategedde balina kukolera wamu nga ttiimu. I would have died if it wasn't for you. Mbutuufu nandifudde singa sigwe gaasi. Kirulege okuzza amaaso mu ndabirwamu okwekkaanya. Holy Chicago. Holy Chicago bannaayi. Mukirabika ngenda funa promotion yange. Musooke mujje mulabe. Juya ayagala funa promotion afuuke chief editor wa company eyitibwa The Ken Newspaper Syndicate eri mu Chicago mu America. Kali akakasa omwana ono yagenda omuweesa promotion eyo kubanga ye story bajja ne basooka bamwekirawo ekifaananyi anti kibadde flash. How you doing, kid? I'm tired. Oli otya okoye. Come on, let him through. Let him. Bana muveyo mwana mumwetike mumuyiseewo. Enough. Muveyo tumuyiseewo. Race. Not tonight. Ogenda kuddamu ovuge kono si kyokyalwaliro. My brother says you run too hard. Muganda wange agamba nti ovuga nnyo kijja kwetaagisa okuwummula. Bwe batule bakwateko bamwolekeje munda. Oyo omwana agenda kumpesa promotion mumulabika musaaga. Kino kigenda kuza amaaso okwekkaanya ssebo ng'omuto waali wano. I'll pay you out of my winnings. You? Golayiri ssebo njagala ekikumi kyange kono nja kusasula nga mpangudde. Yeah. No fiend snubbluffer, eh? Kyasooka ne kituukira ku mbwazi. Hey, fiend, sure. What is cold out there, huh? Your mama, she must worry for you, eh, boy? Naye ndowooza maama waako eraliikirirako gwe boy. You miss your mama? Omisinga maama wo? And your papa? Ndowooza n'ekisaawo omumisinga. Wandibadde otuleka ffeka. Lwaki totwesonyiwa? Boy. Boy.
Before when it's too late, you... wandibadde ova mu bintu bya race zino nga tebinaba kubeera bibi. Ze kuwulya buulizi. Jula kyakigamba tajja simatuka wadde olunaku. Wabula kati yuno agenda nabo batementa. Bakavugako ndowooza mbayiro nga 10 n'okweyongerayo. Bakyabuzayo zizo nga 3. Bakwate kubo ne bajja basoole. Wabula ye tabulinda kutya. Waliwo na mukadde yali asenda omuzira. Waliwo nagenda okuzza amaaso okwekkaanya. Sebo omutaasimbudde. Bali mu kwebaka. Nedi yamugamba webaka kitono. Wabula ovuga kiwanvu. Bali mu kwebaka kwabwe ye yasimbulirawo. Najja nga asembera mpola mpola. Why soko paper za mawulire, soko paper za mawulire. Yaja yekanya alabe. Again anonya story mazima akana sio bakateke eno mu story. Stoneman running day and night. Bye bitu byebokera byoke bitayina makulu. Uli afa. Ye musatu agenda maso n'okuvuga. Katina abagenda. Easy whoa. Gas soko siwe togenda nyagenda okuza amasho kwekanya. Looks like one of the Icelanders, boys. We're close. Kirabika omukuba Icelanders kya. Musajja watu Groven yasiranide. Oli yavuze obuvuze ekiro ye nagenda bugezi. Yasiranide wano. Katonda watu. Yamutukako n'asooka yekkaanya. Kisajja kyatuba bitekiri mu mbeera nnungi. Yakanda kizuukusa owaayi. Under Mina. Kyogera kiroga. Tor. Good dogs. Good dog. Kyogera ku mbwa yakyo bambi ebadde esufu kamala. Kwe kujja yiye. Wabula kati yandibadde agenze. Go. Kyasiro omutwe kimugamba bambi genda. Kyava soka alowooza. Genda nze nvaako. Genda bugenzi. Yakwate kubo n'akyetika n'akiteeka erudda. Kyava soka akibika kifune kabugumirize. Okay, hop. Kale tugende. Zirine zijanga zimusika kaline kyenako ekiriwo. Kafirimbi yakaleka mabega kwa badavugire nankaze. Kafirimbi akalese mabega kwa badavugira magujaje. Bano bayise ne manga. Bajja batika. Dabachino. Gwesebo nkuyina gasiya. Kitandise omuseko. Ukula kimbwa gwe kibogo. Gwe bogo. Seko. Kimuloba. Kimusika nagwe kigo. Oyo kimusiranyiza. Musatu kimusiranyiza. Zo embwa zisigala zigenda. Ono yatuke bali kyabasoka ujjo mukono. Train esobola okusiba. Yena asimbula yeyongeddeyo. Influenza. Ayinamu engeri yaka influenza. Okay, somebody found you. Omuntu omwa akuzudde oli wa mukisa. Boy. Kono omulenzi. Mulenzi ki? Ameriscure. Ati Omumerika. Stoneman yakutasiza. Stoneman nti ye. Bano bewuunya. Jeda buli hapa kyavasoka atambula. Yajja erudda. Nasooka ayimirira wano.
yasirikirira okumala ebbanga This boy cost you $1,000. anga so kimanyi nti omwana ono agenda kufiriza nusu 10 naye ataata asinze omuntu wo. He's ahead of them all. Yabakulembedde. Lost a lot of strength, save. Oyo mwana gulaba ssebo alina omutima gw'ebbeya oba eddubu. Wager $5,000. Era ng'alukisinze ky'amanyi ogezako taasa omusajja kuba naye abadde ayinza oddugenderamu. Nkuteekako 15,000 nti oyo omwana tagenda kuwangula kuono ziteekeyo. Oliya mga ziteekeyo. Ye hapa akirabye nti kanakana kalina omutima gwa ddubu. Era kiri bwe kyasamye nkuteekako ttaano nakiga ziteekeyo gasiya ziteekeyo. Oyo bwe siikulye. Kaliagera okujabujja bwati okwekwatakwata. Katonda wapi? Kafirimbi no kwabadde avugira tekagudde. Yasooka n'asiika n'alowooza. Gaasi tugende. Uno gaasi alina emputu tomalaga mu bogolya n'osuubira ati ajja kusimbula. Olina obiteekamu ati. Agera okugira ati akawane kakwata. Zatandikira mu nnamba emu. Heroic, unbelievable over the last 4 days and nights. Banaye tekikirizika. Ennaku nnyo eziyise emabega omwana abadde avuga buvuzi teyeebaka tanywa talya. Ekiri wano buli omu alipootinga ku Stone Man kati ye muto akola amawulire mbw'avugibwa na Iron Will. Lindako holy shit Iron Will butuufu kiba kikola butuufu Kings Lindi Genius oli yewaana kigamba afunye tayito ate munaye byalwa. Birch Ridge a boy, but he'll return a man. He's in the lead. He saved someone's life. Ali mu liigi yatasiza obulamu bw'omuntu abeera akafirimbi ali akafruit cake koka omwana avuka kiro na misana amawulire gafuluma nga gogera ku mutwe yekka ye Kingsley yamuwadde ne tayito kati ayitibwa Iron Will. This heroic tale njagala olabe man's bravery spreads across the land and America rallies behind Iron Will Stoneman. Era tebyalwa ukakana seba mutadde ku front page. It's great. Okay, here we go everybody. 1, 2, 3, see. Bajja bamuseko ekifaananyi kinaabira mu kirikodi. Twakwate kuba etudde bali ku kyalo. Train yaguka. Jwira hali Kingsley yagamba basindike pota. Maserengeta Dakota sikane family ya Will. Lodi batuke bali kyava soka kwata ku. Abeno. Can I help you, sir? Kuyambeyo kisebo. Excuse me. Sonyiwamu. Tell me where I might. Wawe nyizo okujja abekika bomutayitwa William. Sonman. Box eriwa. Box yaki. Boys remain. Omuli amagumba galabika yafudde. Mister, don't you people get the. Nimwe bantu mwete musoma mpapula za mawulire. By his mother's America finds new hero in Iron Will. hand-carved whistle from Mbwagena maaso n'okutambulira ku fruit cake ya maama we. Ng'ogasseko ne kafirimbi byokka byatambulirako. tune. What is the significance of this? Nikatera mu butuufu. It must be some. Kintu kye ky'amakulu ekiri mu kafirimbi ako. Father's tune. Anti munayo tuni ya kitaawe. I see. Okay. Charming. And Kikyamula. how does Mr. Stillman feel about young... Kati Mr. Truman awulira ata ku mutabani we. His father's very proud. Anti kitaawe munayo amwenyumirizaamu. Kye tusobola okugamba. Unaze kusaka mawulire mu family. Okay. Tell Kingsley I've got an. Gamba Kingsley mufunidde amawulire agokya. Mother's farm and. Oyo omwana arwesinga funa sente kutaasa faamu ya kitaawe. Mpozi na kusasula sente zigamutwamu college. Putting the mother and the Indian on the train to. Ngenda kwate kuba maama ng'okasseko n'abekika abatono abaliwo mbateeke ku Indian train. Bajja musikana. You know where the kid is? Mukomo Port Dopa. We still can't track. Mu St. Paul. Well, I know he's. Mumanyi omwana ajaliko atremio tracking. He didn't stop. Tennaba kuyimirira. Si baavuga buvuzi, ye avuga afiya. Angus,
Angasi. That $10,000. Nze ngamba omutwalo gwe twasibye. Maybe we should send some. Oba osanga sente zo tusindikire mama w'omuto. Your money, Joe. Yogera ku zizo toyogera ku zange. Jonah, naawe. Jonah, I still can't understand. Nze sikutegeera. Lwaki weesiba ku mwana ono wandibadde wamujja dda mu race? Why? Omanyi lwaki? Because when I look in that. Kubanga bwe ntunuulira ensonga eno emyaka 35 egyayita emabega ffenna bwe twali. Have we come so far? Bwe tuba tufudde wali tutuuka wano. Like to start out with nothing but a. Abasinga twerabya ntwatuuka ekiseera nga tetulina kye twatandika okuggyako akakisa akatini ng'ogasseeko n'essuubi eryalimu ekitangaala. Kati omwana olusobola mujja mu race mujja musuubire ekyo aramu. Sisobola kikola. Fina kyobwetu we twatandika kwali kutoba. Okay. Bwabuga ezisiga kunyiga. Boka ya kitu seruda. Anga sakiraba kana kirabika kayina n'ekigendererwa. Tikijja kiberera kati kijja kubeera kyangu kokova mu race. Yaje ruda n'asooka ayita ku bana abasajja abasigaddewo. Kuliko kino kibogo. There's no sign of Stoneman. Doesn't matter. He's crazy out of. Stoneman ngata aliwo kono ye mulalu yaga avuga buvuzi. A lot here. Never make the finish line. Tajja sobola toka ku finish line. And last at his pace. Tasobola kuwangala okusya ku pesi gyavugirako. And he's still. Mwagamba tajja kuwangala lunaku wuno kati yabakulembedde Garcia. Can you catch him? Osobola okukyako mukwata. You know I've personally wagered $10,000. Okimanyi nti nja kuwa ku ssente singa omukwata. Catch him. Namusibyeko omutwalo kono mpa half. Gwe mukwata omuyimirize. Find yourself the beneficiary of a handsome sum. Ogenda funa ssente eziwererako ddala ezitegerekeka. Amugambye namusibyeko omutwalo kono njagalako half. Namugamba kati gwe genda okwata omuto. Bw'omufuna ngenda kuwa ku ssente ezo. Aya. Musatu yuno yetawumula kiri awo yasigala apanda bupanzi. Kiri bakigambye kigezeko mufuna lisi gye muyimirize bajja sobola okugezaako kiwa ku ssente egiwera. Musatu alina watuuse atandise okutyamu. Kumbe kino kimutayiza. Kina gye kimutayiriza. Bwatuuka ebbali n'asooka asiba. Tandise ofunamu okweraliikirira. Nagambe tuli kasiima kayitibwa Ainwell. Village Productions nga bulijjo. Komezo kisigaza bulambalamba. Musatu atandise ofunamu okutya. Kumbe kino kisimuludde magujja yakyo. Musatu ali wanasirikiridde. Mbona ekitandika okwekyanga. Kumbe kino kimagujja kijja. Katonda watu yakyekanga bwekanzi. Gwe kudduka atase gasi. Gasi! Musatu musibe ne basooka bamwokyerawo. Gasi! Gasi banaye! Basooka ne baluma gasi musajja wattu. Jula yabadde musibe. Kino kye kibikoze. Laba kye bamukola bambi. Ate si alina olugezigezi. Yamwetika bweti sinasooka buteeke bali ka stretch. Mazima okuguta kyasiba kusitula bulungi. Agenda okuzza amaaso okuzza ku bintu bye bamwadde mwalimu embwasi. N'asooka alowooza. Wabula ategedde. Guli ogusaago gubikoze. Yatulya amagujja ya kitaawe. Butuufu n'awulira ennaku okamala.
yasooka n'abeera akawo nga bw'ayiya. Boil water. Mix herbs. Cook down. Yatandika okuyiiya eddagala erisobola okukakkanya ekisago kya gaasi. Don't tire me now, boy. Anti sandyagadde ofeeko mu kaseera kano bambi. Sandyagadde ofe mu kaseera kano kyava alungalunga awo ebiragala bisobola okukaza ekisago kye ng'obudde bukyali. Anti kakkana yamuteekako omusaatu ne bimuluma. It's okay, Gus. Anti kiryoke gaasi. N'agenda ne maaso n'omufuuyira akawa. Yakwate kubo n'akomawo ludda ku kyalo. Wabula akomyewo n'obusungu. Yajja. Kyava asooka ayitawo n'aggulawo eno gye bakasiba. Kyokige okuza amaaso ekiba tekimusuubira kujja. Kyokya bulokasiya. Mazima okikijja kukwako okutembwa yange. Ne basooka baatika. Kigunda obusungu. Balina kubataasa butaasa. Babatawuza butawuliza. Wabula kyamwetika. Oyagala kulwana nange gwe mutabani? Oyagala kulwana nange? Gasiya. What's the matter, kid? Kikyamu ki mutabani? Otidde? I'm beyond. Gwe ssebo ndi beyond okutya Gasiya mbwa gwe. No matter what he's done, kyonna kyakoze gwe tunnyonnyole tujja sobola omubonereza. Gwe mbwa gwe. If you ever come near me, singa ukwati kunuddamu n'osemberera nze ne ttiimu yange ngenda kukwasa ekitu ekyo. I will. Nja kutta. Owulidde? Osiri wala. Tujja kusalasa togere omwana muleke. Will, it's good to see you. I was getting worried. Gasiya nawe mbwa gwe toyasama. That's for using me and my family to engumi njikubye kozesa nje ngugaseko ne family yange tunda mawulire go. Okuba ebintu ebyeralikiza mama wange. Boy. Bagimocheza. And a man with a gun. Totisa ticha ngumsa ayine mundu. It's tomorrow's headline, Mr. King. Gwe sebo omuntu omukulu enkya kugenda kubeera kikuba kati fe tukulaba bakulidde bbulu. Uliki yamubuuza. I should have never made you do this, Gus. I'm sorry. Ati bulayo nosonyiwa. Obosanga sani kuletedde kwata kuba kola kintu nga kino Gasi. Obadde kinaawe. Abali wali kino kyaja ki Angus McTeague. Oh, it's a fine, fine race you're running. Angus McTeague. Zepitibwa Angus McTeague. Nzo omukwabo kwegamba. Where are the others? The others? Ba official supporters ba racing. I wanted to thank yamubuza abasigadde bali wakote baliwo. Of my driver. Njagadde kwebaza okuwanga basobola otaasa omusajja wange. Came all the way here to thank me, Mr. Kyogambe ekikolese kujja kunneebaza gwe Mr. McTeague. To be young, but I'm not. Ninja okuba ndi muto wabula siri mugwagwa. I was compelled to come. Agamba nti sindikiriziddwa okujja. Condition of you and your team. Ogezaako okulaba condition gy'olimu gwe ne ttiimu yo si nnungi. You've put up a brave fight, lad. Mu butuufu olaze nti oli muvumu mwana gwe. Amongst us that doesn't admire your effort. But I do feel very nze mpulira that for you to continue nti gwogenda mu maaso risking your life. ogenda kuba olisikinga bulamu bw'omutabani. Kati otegeeza Withdrawing with $3,000 in your pocket. yamugamba nti senga ova mu mpaka zino ng'olina $3,000 eza dola mu nsawo yo. $3,000. $3,000 eza dola. Prepared to offer you a reward of $3,000. nze ndi mwetegefu okuwa $3,000 eza dola ove mu lugendo. Julia kyasibye 5 kati bwe kimuwako 3 kisigaza 2. Ezo sente nyingi konera ddala butuufu sente nyingi. Well, you sleep on it. Weebake And ask yourself, kirowoozeeko weebuuze haven't already achieved the goals? ddala mu butuufu tomaze kwativinga ki kyobadde weetaaga. How do I know you'll pay? Nkakasa ntya nti onoosasula sente z'oyogedde. Do it. Well, sigambye nti ngenda kikola. you are going to do it. Kale bw'obona oba otuusiza okukikola
$3,000. Gwekwata bukwaso jjo ngambe nze ngenda kukwata $30,000 eza dola nzikwase mu ngalo zo ewatali kwesika mu cash. He'd be a real beaut to lose. Mazimo ina n'embwa ensufu yiyo ndwadde wandibadde ogijjanjabisa kijja kuba kyannako ogifiirwa. Muzaatu tasooka alowooza 13 nagambye ezo zalinga sente nyingi ebiseera ebyo. Katuyagala nkuleko ofe naawe. Will! Come on, this is crazy. Wiru naawe kino kyogenda okukola kya bulalu. Belief in this. You ought to be happy, Mr. King. Gweoyagala kubeera musanyufu mister. You'd probably love to see me die, wouldn't you? Olabika oyagala kundaba nga nfudde. Yeah, Will. Wamaze dda n'okuwandiika ekirango kyange. With you no good bunch of backstabbing liars. Nze saagala kulagana abantu balimba nga mmwe. Get out of my way, let's go. Va mu kkubo lyange leka zisimbule ngende. Bw'atyo n'atema asuddeyo. Kiro. Kwate ekkubo n'asimbula yagenze. Kiri kibadde kigamba kigamu $30,000 eza dola. Singa ava mu resi. Jwira kyo kiba kisigazaako ebbiri kuba kyasiba 15. Kyasiba n'oli ayitibwa JW Hapa. Kati baba bagenda agenda okuzza amaaso kyava alengere bali waliwo engeri y'akaalo. Gus, you hear something? You hear something, Gus? Gus owulira ebyo. Okay, let's go, Curly. Kale tugende banayi tugende. Bwe batyo ne bayitawo. Ayina sebo watukidde kalinga kaalo. Tena ekyewuunyisa. Jwe ennaku zo takyava ku mpapula z'amawulire ku front page. Owaye Iron Will. Kayuya amawulire gamuyita Iron Will kyokka ebya Iron Will yetabimanyi. Ageotukano mazima nga abantu bamuliike dda. Yewuunya. Kiki kigera mu maaso. Talina kyategeera. Mama nyawo. Abantu babagala buwaga nkekyo Iron Will. Mwebale nnyo. Iron Will. Kitange yangambye bino mbikwase mu bijjagezaako kuyamba. My name's Will Stone. But he's a bit of a Will Stone man. Gus, you're Iron Will. Yegwe Iron Will. That's what all the papers call you. Amawulire kika kuyita gonna. Every paper from here to New York. Buli mpapula z'amawulire mu New York City wonna bakuyita Iron Will. Iron Will saves the Icelanders. Iron Will yasobodde okutaasa Iceland. Is to save Mother's farm. Mwanoonya sente za kutaasa faamu ya maama we. His dream. Agatuukiriza ebintu bya kitaawe. Katonda wattu. There's hope. America's. Mbu Iron Will American is hope kwegamba essuubi lya America. Iron Will kyekyo. Bumaama bwonna bwogana Iron obuto bwonna. Yewuunya. Bube kyo kyabuleetera essanyu. Kuba se bakoze erinnya mbyokusaaga. Watu yashima. Wano bamwetegekedde. Mazima bataddewo ne bande. Yagenda ashibula bamuli mabega nno. Iron Will abakazi abakulu abakadde. Bawogana Iron Will. Well, Gus. We're heroes. We better start racing like heroes, huh? Kirabika katuufu si bagira tugenda tandika vuga nga bagira. We know a shortcut. Wamaffe tulina ka shortcut ke tumanyi. Bakwatiko bajje bakamulage. Ebbali amazzi gakwatako omugira. Whoa. Ebyo tabyagala. Come on, she's frozen, okay? Jangu wano wanywevu osobola okuyitako. We'll share the train bridge. Tiwaliwo tusobola kuyitako ono obogenda kuyita eri waggulu ku bridge ya train. But that's an awful waste of time, Will. Ojja kuba omala budde Will. Obutose obubadde bumufunire wabayita wabula ye kasa yalengera mazzi gakutte mugira. Bwamugamba kale tujja kuyita eri waggulu. Naye nga bwamugamba eri waggulu we tuba tuyise tujja kuba tumala budde. Butose obumufaako. Koze erinnya mbyokusaaga. Kayina obuzibu nga bunajja train yiyo. Banaye muduke. Tuduke. Kyokka Magujja woziteerawo toddamu zo zisukuma busukumi kaasa. Kati olina zinyweza. Train ejja. Musatu agudde. Mwanguwe. Kigani. Abatu. Kina we kigudde. Gali omuka yiye gasi. Gasi tandika. Duka Will duka.
yamusikayo n'asooka amunywereja erudda. Maama nyabu wabula ekigaali ky'omusaatu kisiranye kyonna kisesebwese kiweddewo yakwata ekkubo n'ajja erudda. Kyava atuuka embali n'asooka agulawo wabula yenna takyafaananikika. You look like death, boy. Butuufu ofaanana okufa mutabani. Mumuveeko wamafuna ak'okunywa ati si kyekindeese. I need a blacksmith. Neetaaga omuweesa. Mom, my sled's busted. Kisila kyange munaye kigudde ne kibaluka. Neetaaga bakolereyo ekirala. Kyekimulese kyokka wabula bisigadde tyaga kumanya. Kyava akwate kubona ddayo. Yayitawo n'agwa wansi. Mazima Harry Kings yamutunuya kyava gyagezeeko omwetika bambi. Yatuuka wali kyava amwetika n'amuyisaawo kwe kumuleeta pembeni. Now tell me if this is too bright. Thank you. That's fine? Yeah. All right. Awo kiri fine kono kiri fine. Waba ebigere byonna bitandise osusumbuka. Bajja bamuggyemu gloves. Cross the river. Daba engalo bwe zifaanana hala. Good evening. Kabaka yadda akawungeza akasufu bannayi. Bola, I'd like to talk to the... Bwe mba temufuddeyo nandiyagadde okwogera muno omutofeka. Abasigale ngenda basaba musooke mutuwemu ka privacy. Okay. Yo kikomyewo wabula kikomye kuno kikye kufalinga ndala sente. Kyamuwadde ssatu wabula kyeka kyalemedde ku lugendo. Prepared to raise the sum considerably. Ndi mwetegefu okwongera ku ssente. 5,000. Ngenda kuwa 15,000 awo at least kigenda kwayeeza oli kisigaze ezaakyo. Finishing this race no matter how sick. Ati munaye ne bw'ona okulotya kisigenda va mu race. Son, Gwe mutabani. I don't think you realize you are... Sikiwa nti olaba ensonga eno gyo. Gwe si olwaki otiisatiisa omwana. You from a pretty good distance. Nakulabye dda ng'oyaga tiisatiisa mwana oyo. How long have you been hiding this? Mumaze ebbanga ki nga weekwesaawo. Now I suggest you get out of here. Ngenda kusaba ofulume wano. Those headline. Oba si kyogenda kukola omutwe omukulu ogw'amawulire enkya. Maybe I'm Fuluma ate. clear. Nisakina sente. And trust me. Nesiga. Nja kuwandikako ebijja okwonoonera erinnya gakya. Va wano. N'akifulumya eweeru. That felt good. Pulidde bulungi bwe mukanyuza oyo. Nagambye Kevin Spacey ag'obuzaali. Walawo sinema nga negotiator. Pay it forward. Ogasseko n'obulala nkuyanja. Yamugamba nti mu ssaawa 3 nzukusa. Listen, kid, this... Wuliriza mutabani, ezo essaawa zijja kuba ntono kijja kwetaagisa okuwummula. gotta sleep longer than that. Weebakeka at least ebbanga eriwerako ddala. 2 hours. Kale mu ssaawa 2 nzukusa emu agiggyeko. Mu ssaawa 2 nzukusa Katonda wattu. 2 hours. Mu ssaawa 2 tewali tabu. You got it, kid. Kale kyonna ky'osabye mutabani kyenja okukola. N'asooka mubika ki blanket. Wabula yeewuunya omwana omutima gw'ayina. Thanks. Yamugamba kimu weebali. Not bad after all. Maze okizula olabika toli musajja mubi oluvannyuma. Soft on me now, kid. Totandika ategeezako gonda gye ndibeera lukyafu nga bw'obadde. Kati obudde bwetoolola. Bano baba bali erudda. Waliwo eyakonkona. N'asooka ayitiramu kino. Relax. The boy sleeps. Mukakane. This day, when one leaves, the rest must follow. Tulinga abasigazaayo olunaku lumu. Omu ku ffe bw'akulembera abasigadde bajja kuba bagirako emabega. Which fool will start the day? Wabula ekyebuzibwa musiru ki ku luno anaatandika olwaliiro. Lodi yakwate kuba jasika ne bwejukira kamuga musabiri zukusa. Ati weru. Zukuka. It's time. Kikasira wangamye kuzukuse musabiri. Wumwe ticha ina wadaga situka. Gino kubanga asituka nga ina yasanyara dedda. I can't get up. Sisobola kusituka enkwe emikono sijiwe ngo gasheko n'amaguru. Oh no, I just gotta get my... Toita musawo
Help me. Musayi gwetaaga kubanga gutambula bulungi misiwa kyekyoka. Nyambako situke. Magulu gasanyaladde gaseeko n'emikono. Katonda watu. Go on, now enough is enough. I'm gonna get a... Kimala kankufunira omusawo. I'm 1 day short of the finish. Nsigaza olunaku lumu n'ekitundu okumaliriza ensonga eno. Sigenda puwa mu kaseera ka. Nyamba asituke. Kyekyoka kyesigaza. Anymore, Mr. Kingsley. Ngena kusaba Mr. Kingsley. Those people pulling for me. Yakwase kuba n'amusitwa bambi. They came out and cut trail. It's about you, Will. Kwe kumwetika. What about you? Ate gwe. Wamala omusitulamu mugamye omusayi gwetaaga tambulira mu mubiri kyekyoka. N'amaana akwatikuba okujja ebbali wali magujazi. Olunaku olusigaddeyo teba kwebaka. Oba ovuga buvuzi paka lasiti. Tugenda kuwangula ensonga eno. Sirika abasigadde ojja mbazi okusobola buleeti tutandika. Gasi agenda awona. Ono yeewuunya. Abasajja gye bali abalina omutima kusiya Mukama oba kusiya Mungu. Anti kale. Started this together. Kino twakitandise ffenna era tugenda kikomekereza ffenna. Teri kupowa owulidde boy. Gasi kati se basobola omuwuliramu kati naye amutwanga mukamaawe. Stay there, Gus. Kale sigalawo Gasi. Kaseera kakusimbula. Let's go. Tutandike. Bwe batyo ne bavuga. Wubulanga bwekano olunaku olusembayo tebakwebaka. Ovuga misana kiro. Kusobola okuwangula ng'obudde bukyali. Ono yamanya. Yasigala atudde butunuzi ng'anyenya bunyeenya mutima. Daba nnono. Ono aba yeebase baamukokona. Asikali yamugamba akalinzi kasuddeyo dda. Omulinzi agenze kasya. Zino emboozi ebikazi kyebakye. Jule ye bamuzuukusiza oluvannyuma lw'essaawa 2. Bale omwana agenze. Musituke embwamu omwana yagenze dda. Daba ebigere byavunjevunje dda. Katonda watu. Abantu bonna basooka ne bakwata mutuke. Kasya. Ngenda ba wanusu 10,000 olwa $1 eri omusajja n'abasobodde okwata omwana oyo. Mugulewo geti. Mugulewo jigeti. Agasimakitija agambye agenda gwo omusajja nusu 10,000 olwa $1 amukwatira omwana oyo. Ne balyoka basimbula. Njakalula JW hapa yaja yekanye. Abasajja basimbudde. Wabula katwa kabaleshedda. Bibadde bifuruta. Njakalula. Ne balyoka basimbula. Bana itufudde. Tufudde. Wabula kati kwesya bwangu. Ne basooka bayitawo. Wabula ekibaseba omukya guba gukuse. Ono omuti gwamukola. Musatu n'asigalawo. Tiyasobola kweyongerayo. Zoma kujja zisiga zitwala kasa. Zo ziwulira nti zisika. Omuntu oyo wabula agenda mpola akimanyi yabalese mabega. Once in a generation, an athlete pits himself against such overwhelming odds that even the most jaded spectator finds himself cheering breathlessly. Harry. Unagamba nti omwana yasituse. Didn't know you had one. Kwegamba engeri gye yasituseemu kireetera n'omulabi ogenda maaso n'omuwagira nga mutuufu amuwagiza mutima. Nali simanyi nti osobola okuwandika ebintu ng'ebyo. I've been in the newspaper business. Omanyira mbati Actually felt excited by what I do for a living. Omwana ono andeetedde okusya kubanga lyemaze nga ngenda maaso n'okukola mu bizinesi y'amawulire. Omwana ono andeetedde ekintu ekyenjawulo kye mbadde kisuubira. Era kyovula kanna ngenda gawandiisa mutima. Musatu yuna apanda lusozi. Ne bano babano bayiseemu eno. Gasajja gajja.
gero kuza amase mabego kwekanya nga seba amasajja bamuli katofaali oyo nasooka amuyisako ekyuma katonda wange n'owookulisebo n'amuyisako ekyuma abasajja batwala lire n'owookusatu n'amuyisako ekyuma katonda takyalina wadde amaanyi musati yatuuka ekiseera apuwa n'amanya nti oba osanga wano wagenda okukoma tagenda kweyongerayo. Abantu bali eno olwedde balinda ku St. Paul, Minnesota. Balindidde wano kulaba Rodi yakwate kubo najja Harry Kingsley kyava sikana mama w'omuto. Newspaper syndicate have been covering the race. Ati munayinza eva mawuli mpapula za mawuli abayitibwa ba King Newspaper Syndicate. Say it's truly an honor. Do you know where... Iranga kibadde kyakisibogezaako okusikana. Say exactly. Is he all right? Ali bulungi mutabani wange. Mrs. Stillman, if I know anything about your son, I'll guarantee. Mukyala Stoneman, bwe mba nyina kye mmanyi ku mutabani we kyesobola okugaranti nga mbw ali okay. Ekyokubulira alaati. Wabula abasajja baleeta ebyuma. Wasigaddeyo ebbanga ttono. Basigaza kati saawa busaawa basobole otuuka ku finishing line. Muto yasumagiridde wano abali wano nawuli ekimusibirako kumbe kino kyekizze kali gwesewo boy katusigadde babiri. Oyagala okuwangula. The trail down there to St. Paul. It's the only way you get there before the other. Waliwo akakubo kemanyi ka shortcut akasobola okugezako tuyisa mpaka ku St. Paul. You follow me and you'll find out. Bwongoberero ojja kuzula nti biruma. Amugambye nze waliwo akakubo kemanyi bali abasigadde ke batamanyi akasobola okugezako tutuusa mbwangu ku St. Paul. Then bw'onongoberera ojja kufuna obuzibu bw'akakubo sikangu. Aya wali mbuseba aba abasaze kumbi kitundu kya mayiro kirambirira bana baba beetoolodde eno daba nno gyamuyisa w'okolera ensobi n'ogw'emmanga tosimattuka wali so risike naye amugambye nti kakubo kangu nnyo. Rodi yasooka n'atuuka ebbali n'agamba kweri gugenda gusekula magujja mugende kasiya gwe boy ulinda kitugende obusaba bali bagenda gasi munayi omusajja atuyisizze no nga waasi wangu mbutufu alengera omusajja agenda unabitaddemu okutiitiira gwe nze nawe nyina okuwona gasya yitawo tuga omusajja oli agenda obadde ki gira situka tugende. Damn you, River. Mbutufu mugagwe. I'll beat you. Ngenda kuwangula olwaleero. Took my father. Wanzijjako kitange. Wabula kati tugenda kutuba. N'asooka aleeta ekigaali. Wabula kati alinako magezi. Kubanga n'amala akola ensobi olugwayo tasimattuka. Gaasi nno yakulembedde. Gaasi abagabe bamusibe. What do you know? Kino kisekula zimakuja bwe kiwogana. Baabo. Rodi ye yetoolodde ati. Nomala oweta obubi akagaali. Wabula zino zitandise okujjula zisekula nnyo kiboko. Eno yatuuka ekiseera n'ebimya negana mwana embwene tusekudde nnyo kiboko gye pulira mbikooyi. Gasiyo natusekudde nnyo mpulira mbikooyi. Mbagamba mugende musiriwala. Mugende. Kijja kiyomba mu kiruga. Nkugamba situka ogenda okirwa. Gasiya mwagu. Gwe. Zimufunziza. Nezisoka zifata ono. Bulijjo tukuba kiboko lowooza. Kiba kwa muzeeyi. Bulijjo tusekwa kiboko. Rodi sebo ye ayise eno. Agera okuza abaso nga kyebakola munywanyi. Yakuba buleti asobola zimutaasako. Bwezi twene zivuga ekigaali. Rodi ye yuna agenda. Zavuga kigali kikalu nezikwata muli. Kati nayiseemu asobodde okugezako simatoka ewe tabo kamala.
ninga kyamugambye mbusengo oyita wano bali obo basazeko kumpi kitundu kya mayiro bano bayise no ku lugendo oluwanvu bananiso pondoka boyigasa kubi ninga babulayo kadisesi katono batuuke babo boyika finish line obanga kolengera ko wali eri ne basoka bavuga la WhatsApp bavuze mayiro 5 22 ye musatu no yayise wagonvu kati waliwo abayina bitanga waja bibalabira kumpi kamayiro kalamba unagero kuza amashu ngalaba akulembedde abayi soko wandike bakari anti omuku bakari akulembedde wanika bano basoka ne bebuzo mutali rudawa omuku bakari akulembedde anti bamugumu abo basajja bajjedda buli hapa it's stone wai soko lindeko tubaze stone man yafutuke no masekati gemiti wandika stone man yababa kulembedde afubutuse basekati gemiti anti ayo ni wiru yakulembedde tikisubuka namwe omwana yakulembedde anti ayo ni wiru wange kono yeyeka teri mulala ayo ni wiru yakulembedde endulu nesoka evuga abantu bonna bajene jibende wera mama nyawo muto yakulembedde wabule kyebuzi bwatuka atya mama agenda okuza amaso kyavalingira mutabani we basooka ne bamusimba obugalo omutwe yakulembedde wabule yapondoosedda katonda watu yuno takyayina gasindika gas asika nga bw'okiwulira mama nyawo wabula abatuuka ebbali musadula bwasirituka naagwa ekigo takyasobola kusituka yasirituka naagwa ekigo erudda anti bambi situka mazima JW hapa omugagga takyafa ku basajja be bawangule bambi ayagala omutono awangule gasi yabogola mama yaduka asika ne mutabani we abantu abasinga bawedde mama kyokka abuzeyo kadisesi kati ninyamalirize mazima n'abalala tebannaba kuja wabula agasituka musajja wattu bambi tayina bonna basiike okubala ebbanga nedi kyavaayi wakakawa gasi n'awulira ate abantu bakimanyako mbu atambulira kawaako gasi yasala wasika abasi abayi tusika omuntu bonna kwe kuyiwa kakawa musatu yatandika okuba nga addamu amaanyi gasi asika tibasobola musitwa lwasonga bajja kuba bakiitinga akyali mu resi gasi amusika mugamba boyi wandibadde ositukaga obudde bukyali yakyuka za amaaso emabega si baana si basajja si bakyala si bakadde bonna bawagira omuntu omu yeka ayinu bonna bataddeko akawa olage okuza amaaso nga abasajja baleeta kerino babadde asingako ekitundu kya mayiro gapo bagigase gasi alengera musatu yajja asituke kubanga sente aziraba ziri kumpi waneeno yekakaba nasoka zaawe ekigaali anti afande tugende gasi nalyoka asukuma ekikumi genda abasajja bajja abasajja bali mabega bajja laba obuzibu musatu yatoba
akasijja kakyalina gasi ko kasobola n'okusumako n'emisinde otakyasobola sukubako na misinde maguja ze zirina okukola ezoli zireeta misinde yuna agenda gwekigo katonda watu bannaayo abantu basaabusa kuba bamiseta azisemberedde yatoba n'asindika ddaba omusajja amuyitako omusaala agenda afuwa n'okufuuwa mukyatu n'alwana duka wiru gasi yasika omuntu gasi n'asika omuntu gasi yalwana zino zirwana wabula gasi afiirawo yasooka n'atoba bano balaba musaatu yakomekerera yawangudde era mama kwe kumuyita mutabani mama yamuyita mutabani bwe batyo ne bamusitula limeggwa wansi bambi kyava asooka musimba akafumita omutabani we kali kasira kanaku kyokka tekikiseera kyekimu kali kasira kassanyu ne angasi mbutuufu yawa omwana ono obugalo JW hapa yakkiriza ye katonda watu abantu bonna si obwo bavudde ku byensimbi bambi ne bawagira omuto era buterevu ne kabaka nasibuka nabagambako bizo temuzanyirangako busigala bwange bulamba video instructions nga bulijjo nagamba esimu 0774 5462 45 mukama bankomire Kula Kings for Sport Uganda Limited mweraba